Program Muntu w'Abantu olunaku lwa Sunday alawukire TV1 nkwaniriza njagala nkwebaze okubanga kuva ku macha osaze otutambule ffenna ku Bukere TV1 nze Sanyu Robina Mweruka bwoba wasubwa ku Sunday ewedde twatandika olugendo olw'omukenkufu NYANZI JULIUS manyi osobola okubanga weebuuza ono yaani katono nnyo kankusonireko kwewe bye twanyumyamu naye mu kitundu kyaffe ekyasooka. Omanyi nti mu Uganda abantu bangi balina ebyokukola bamanyi ebyokukola baagala ebyokukola naye batya okwogerera bye bakola kituufu n'abayivu Makerere bantera okumpita university nemba talks zino zinspiring abaana ne ba professor mbagamba nti nze professor atafeesa ne bambuza lwaki nti mwe musigala mu library enfuufu y'ebitabo nebayingira tufula bikasamba mu feesa nebo fuluma mu field fresh air tosobola kufeesa obeera mu action kagamba nkyogera mu lugero naye ngambaga muve mu university let us walk the talk nti ekintu ekyo munakikola mujja kyusa obulamu bw'abantu bangi so mu mbeera eyo sente leerezo ze nafuna kwe kugulawo edduuka ku Equatorio so wavaayo tewadda mabega ayali breaking point ono y'omu ku abo mu ggwanga be tulina abongera omutindo ku bintu nga emiddo ebikoola ne bakolamu ebintu eby'omugaso era nga kati tumulaba nnyo ne mugataliiko nfuufaawo ku buli lunaku olwokuna nga tunnyonnyola nti wejje otya mu bwavu mu kitundu kyaffe ekyasooka saagala kwerabira ku bimu ebyo bye yatugamba yagamba nti bw'oba osazeewo okuva mu bwavu okisobola otya teweetuulako bwetuuzi olina okwekkiririzaamu ate bw'omala okwekkiririzaamu n'ogamba kati nsinziddewa bwe luba luggi luno lw'olina okuyitamu ddala n'oluyingira n'oluyitamu wabula si kuddawo n'osaba essala n'ogamba kale luggi gwe singa weeggula ne ŋŋenda naye nga mazima tolukutteeko. Mwami NYANZI JULIUS mu mwaka ogwa 2015 yawangula award eya KCCA Yanga Innovator oba omuvubuka omuto avuddeyo kubanga bagamba mugerengetanya nga mukujjukujju aba private sector nabo mu 2016 nabo ne bamuwa engule y'omu ku abo abasinga mu Uganda ate mu 2017 pakasa mujimanyi tekebwa Vision Group tuba tunoonya omuvubuka oba omuntu ali eyo akola ebintu ebyenjawulo 2017 ye yawangula engule eyo ate n'abeera n'engule eya Best Services and Utilities mu 2018 bano aba Uganda Manufacturer Association be baagimuwa 2019 era ne bakuwa engule kituufu gwe tuli naye olunaku olwaleero muvubuka muto byasomesa bisomoka naddala singa endowooza yoba ogikyusizza nkwaniriza mu kitundu ekyokubiri. Amina Robina weebale kumpa mu kisa guno era nsanyuse nnyo okubeera ku lutimbe lwa Bukedde TV1. Amina. Ku mulundi guli wayogera ebintu nange ne bintanula olina wamperako ekyokulabirako nenga oba wali eyo n'abalala abeera mu layini eyo kati nga business zaffe ez'obutaala omukisa ogwo abagutuulidde ng'akimanya asobola okuvaayo n'abeera nga kyekifaananyi ye brand ambassador was something naye nga tamanyi ntandise ntya ntandikidde wanenga oba nabo babirabye nganze bwembirabye kati njagala tutandikire wano mu kitundu ekyasooka twakoma mu secondary mu lugendo olw'okusoma ng'oyingidde Odi Kampala. Kituufu Odi Kampala yakuyisa etya? Odi Kampala yali nnungi nnyo kubanga yatuwa emirembe okwezuula naddala ebitone ebirala omuntu by'aba ayina. Odi Kampala teringa amasomero malala biseera ebyo kubanga twalina headmaster waffe bali bamuyita Bwire Mr. Bwire ng'ayagala nnyo ebyemizannyo yagalanga nnyo ebyemizannyo kati nga babawa omukisa okugenda mu PE physical education ate mu mbeera eyo entertainment kubanga nze nzikiriza work without play makes Robin a dull woman. Twetaaga ku mizannyo egyo n'olwekyo naliyo emyaka ena era mu myaka egyo ena nakwatagana nnyo n'abazannyi b'omupiira ab'Odi Kampala kuba nze nalina ebirowoozo ebikola ssente mu nsomero omwo nga bw'olaba nti omukisa gwonna w'ogusanga gukozese
era mu mbeera eyo netandika obbaleeta nga ambassador. Naye omanyi bwe tuba tukula oba kati bwe tufunye ku baana omwana ate bw'ayagala ennyo ssente otandika okweraliikirira nga muto naye mu P1 n'oyagala okulaga firimu mu P7 olinayo wabadde oŋŋamba nti muvaaka n'otegeka akakopo walunda obumyu maama teyeraliikirira nako ne taata nti naye omwana wange kati wuno secondary era oli mupiira ogamba katutegeke ebikopo. Si bwe kyali kubanga ebitabo nasigala mbitambuza era nga nkola bulungi mu kibiina nga mbeera mu bana abasooka the best four naye nga ngattako mu bulamu bwange obw'eddembe mu biseera eby'eddembe nga njagala okubeera entrepreneur kubanga entrepreneur y'omuntu oyo assuminga risk. Omugenzi BMK nga tannafa yampita wali ku BMK house ku Africana yali mukwano gwange nnyo nga tutera okufuna akaseera akeddembe ne tunyumyamu naye yaŋŋamba nti bwe yagenda e Japan yali talina gwamanyiyo n'olulimi talumanyi sente za dola zagenda okusuubuza nga ziri mu briefcase naye n'atekinga risk eyo n'asuubula n'aleeta wano piki spare bwana bwe bagenda okuzuukuka nga ye ali wala atambudde. So n'olwekyo entrepreneur yenna ayina okuassuminga risk olina okuba risk taker kubanga twasomanga entrepreneurship nze kyenakolanga buli kyenasomanga nayagala okiteeke mu nkola nkigezese mu biseera ebyo mu O-level twasomanga entrepreneurship nga batubuulira fiore nyingi nnyo simanya love demand supply ebiki nga mbigezesa nga nkozesa abaneetolodde era mu biseera ebyo waliwo abaana abaagendanga ebweru ba Kampala Kids League batwalibwa nga coach Eddie Butindo nga bagenda e Sweden ne bagenda ne bazanya omupiira e Norway era bwe bakumangawo nga buli omu abanoonya kati nze kyenakolanga mu kibiina kubalagirira testi nga muwana naye n'ayita n'akuwa ssente atampa ssente nga mugambo ojja kujja kapokopo kange kentegese oba omugenyi omuki omukulu obala nnyo kati nga mugamba nkuyambako otegeere eby'omu kiraasi ne kati ojja naye olina okunsasula somehow somewhere. Era bwe bagendanga katwaliwo omu omuliga bamuyita Serunkuuma Daniel azanyira oba kati yali mu Vipers oba akyalimu baliwo bansumba abo bonna bakekeero abala bali mu America bazanyira ne ttiimu y'eggwanga nga mbayita ne babeerawo wali abaana ne bajja bangi 15,000 timu nezijja 10 kati timu wafunanga wa Namuŋŋoona Kasubi Kawala Nasana Kasubi Kawala Nankulabye ab'emyaka gyammwe siniya nga ne ku ssomero nga ngenda ku Nassarod nenkuba nenteekako ekikopo ekyo nakiyitanga tsunami wojja ne guno nguyite moleso nguyite conferencing nguyite lukunganda anti ndaba S nonyanya amannya amazibu era nange lyanzibu walidde kye kituufu bwe gaba amazibu bwe lituulayo mu bwongo liba liwedde ate gatiisa omuntu ajja agamba kange nendabe tsunami kati tsunami challenge cup nga ngenda ku Nassarod nga tuteekako omuyaga nga kikopo kya World Cup kiri mu bbanga kati nga abaana bajja kati biseera bye nawulizanga nnyo ebyemizannyo waliwo Mark Augustine Makumbi omugenzi nga ebyogundi simanya FIFA law biki amateeka nga printing nempa buli tiimu nga mbalaga ndi organized and this smart bonna ne bakkiriza nga buli tiimu registering esasula mmeka 15,000 gwe nooba waaki ku end nabawa obutiko obutiko n'ekikopo ekikopo nagenda kwa Arua Park n'enkigula naye tiimu best loser nemuwa obutiko buno bwe tulya baddemu amaanyi naye beekyanga nange nekyanga beekyanga ne beekalakaasa nekimpisa bubi nnyo kati wabumwa weranga mu kaveera ku sowaani obukalu nga mupaakinga nenteekako ekipande best player kilo y'obutiko losers kilo 5 kyabayisa bubi nnyo otuwotya obutiko ku ssente ze tukoze eki balaba osolowoozezza biri mu bizinesi kati nga nyina obbakkakkanya ne mbagamba bannange nabadde ndowooza nutrition
abaana abamu mubadde amagumba ganuuka obutiko bulimu calcium nga babikiriza era bizinesi neegwa ey'obukopo tebakugajambula ate bali bampa ekitiibwa bakoma kwagala kwekalakasa kyokka ngamba mbakokinga omupiira bwe guggwa abalina mathematics question ne mbawuddiramu ku answer pass piero years ezabukedde nga nziddamu naye kyabayisa bubi nnyo bwe nabayita omulundi ogwokubiri bajja ttiimu 10 nengattamu n'embyawo zanga siyitawo nogamba eyo business kanjiveemu business neegwa naye kyagigwi bamutima mubi abansekeeterera nti mbaliddeko nnyo enjawulo nnene okubawa obutiko ate ng'etaano zaabwe zo baali bazikuwadde n'abalala abajja best winner namuwa ekikopo baluzazi be nawo obutiko kati bo baali baagala ssente nti waakiri mitwalo 10 ne mbagamba nedda kati obutiko buno bwe mbawadde bwe mwagala obuyiga nsobola n'obbasomesa okubulima project n'ensala kati awo neŋŋenda ate ku Masengere Bukadefu kitongole kya Ssaabasajja eyo nga tetunnatuukayo yeno omusekendule kwaduka mpala eno gye bangambye gye wategekeranga bukadanke budisiko bwe butyo mupiira mbunga otambula n'ekitabo kimu muwandiika subject zonna kyekyo kyennyini katusooke tuwummulemu program muntu w'abantu tulina omukenkufu Julius Nyanzi tovaawo kino kyekitundu kyaffe ekyokubiri n'omukenkufu Nyanzi Julius ekitundu kyekisooka gye kiri ku YouTube njagala omulabe obeereko ky'omugyamu nkugamba nnyo nti mu programs zino ojjamu ekikyo ekitali kikyo n'okireka naye nzikiriza nti omwaka guno 2023 buli muntu wandibaddeko ky'otandika wandyeggyemu okwenyuuma okwo n'ogamba kambeereko kyentandika mwami Nyanzi njagala tutandike ndaba abavubuka bangi oba abaami bangi abamu bavudde nno banatera n'okuva mu myaka gy'ekivubuka naye nga balemedde mu mbeera embi naye ng'agamba waakiri wendi kambeerewo anti yasoma ebitabo bye agamba kati nze alina diguri bansange nga ndi muddo nsaalimba nyambadde ebiki amataawo ovulo abalala agamba nze nasoma ngende ntandika okuyiriba mu kibuga mbu netikka ensawo agamba waakiri kambeere wano njavuwaliremu essi osalawo otya n'ogamba nti yadde nasoma diguri yange njirina naye bino ebyokutuula eno mu bu essi apaana kituufu nnyo kubanga nze nsuubira omuntu yenna ayagala okuteekawo enjawulo olina okuyingira mu mazina g'enkima ogeetabemu bakuba emikira ogume bw'oba olina kyokimyeyo okijjeyo so omuntu alina okuba risiki teeka buli wootya risiki tosobola genda mu maaso buli wootya okufiirwa abantu bonna betulaba ab'amaanyi ba risiki teeka teri kintu kigira ku silver plate osobola okurisikinga bukapita obusooka n'obuteekayo ne babukuba kati era nze mbagamba bw'ogwa emirundi 10 situka emirundi 11 nange nyina ebigo byengwa kati nga bwali akakopo bwe kansala bwe nakola akokubiri abaana ne batajja naye nasigala ngenda ki maaso oyinza okuba nga olimye kasooli n'akusala ate ennyanya ne zifuna n'olunda embuzi emisota ne gigibojja ababbi ne bazirumba ekiro awo tewali rizikiyo sigala nga oginoonya sigala nga okola ki oginoonya n'olwekyo nti ngamba abantu bw'ogwa emirundi 10 situka emirundi 11 sigala nga oyimiridde bakuyite last man or woman standing kyekisinga okuba ekikulu naye bw'oliwo osigala ku ttaka tukuziika buziisi ne tweyongerayo era n'abasirikale bw'aba afunye awanika akakono bannange nkyayimirira naye ndi mulema abayizira kisa ne bakusitula nolwekyo abavubuka abasinga balowooleza nnyo mu bintu ebyangu ebintu tebibangako byangu ebintu bizibu wabula gwe olina kukaluba ensi yo neegonda okaluba nabyo bw'okaluba ensi ekugonda gundi ensi yamugondera ensi tegondangako gwoba okalubye yo neerabikanga egonda ogamba nti ensenyiga kitegeeza gwe mugonvu ogonze kati ekutuddeko
ge makulu ago ensi tekyukanga ate yongera kuba bubi kubanga ebintu byongera kukaluba naye gwe olina okukaluba okaluba otya nti kaluba ng'olina ky'otandikawo kaluba ng'olina ky'oyongerako nze competition ngikola nga nze nzeka nze sirina competitor mu nsi nti gundi ne baŋŋamba nti oli sikiwuliriza neevuganya nzeka bw'oba weevuganya ng'omuntu obaako ne ky'otuukako kubanga bw'oba mu lugendo ng'odduka oba mu race gwe n'ofa kuwona akulya emabega olwo bikulemye ogenda kudda omumutunuulira bwoti empewo ejja kufuuwa olowooza yakuyiseeko mpiseeko naye gwe osigala ng'oweevuganya bamala kugamba nti otuuse kagoba eno ye finishing line nogamba ntuuse so nolwekyo be your own competition bwe wotunuulira abalala batulemesa kyova olaba nti okutunuulira abalala ojja gamba gundi akola bizinesi wa office ate nze kati ndi mu mayulungi nima oba ndi mu kasooli nima oba ndi mu stevia nima oli muleke gwe tereza mulimu gwo guno gwa stevia oba mulimu gwo guno gwokola ojja kusukuluma ku balala esi tuzifulume kugamba esi temujja zifuluma omanyi ebitabo n'okukola gino emirimu egivaamu ssente biringa ebitakwatagana ebintu ebivaamu ssente buba kubanga oli open minded nga endowoozayo olaba ebintu mu mbeera yanjawulo nti noboba oli mu office osobola otandikawo side business nga bintu byentera obasomesa ku tv nti oli mu office naye olina omwana akamula kalitunsi supervision nyangu nnyo olina abaana b'okufamire omwana wa taatawo muganda wo talina muki mulimu mugambe gwe manager amanyi abantu bano bafa nnyo bitiibwa mugambe gwe manager executive manager okawandiike ne wali okamuwere kutaaga ogenda supervisinga business kati olabe engeri gy'akola ate omulimu bw'ogugabira abantu toguteekako omuntu omu guteekeko abantu babiri alabika n'atalabika obakuubaganye tobakuubaganya ono atalabika yalaba ono byakola ripooti bwe tutyo bwe tukola ye scouting entuufu ey'okulaba ono akyakola era ne systems eziri developed bwe batyo bwe bakola wabaawo ono alabika n'atakola ki awaayo olugambo teruba lugambo akola checks and balance kati ono agenda okugamba ekintu ng'olwedde ripooti wagifunye dda kati n'opima psychology n'olaba omwana ono alabika mulimbalimba ate mu bulimba mwayagala okufunira kati tomugoba mwatakinge awantu ate awalala wasobola ate okusupervisinga ono akola kati wabanga mulimbalimba owulira amawulire galeeta n'oli omulala gakuwadde n'ovaako nekyobalansi so management erimu ebintu bwe bityo biringa bya kibabiloni naye bwe bityo bwe bitambula so esi tetuzifuluma naye just tukole side businesses okufuluma business oba omulimu gwo si kyangu kubanga ebimu ku bitusibye mu bwavu buno kubanga omulimu guno Robina gw'olinamu akasente salary bw'okufuluma omulundi ogumu tabu ki kiringa emmotoka teri agisiba mulundi gumu n'asigala kyekimu bw'aba tataddeko seat belt ayitamu buyisi ate yo neemusangayo neemulinnya bw'aba alina si emukuba so instant breaking si kiru kola kye bayita transition mu office bw'oba oli mu office tandikawo side income waliwo ebintu omukyala byasobola okukolera ewaka business era nze ntera nnyo ogamba abantu tutandikire waka abakyalina bano batandikira waka nti oli mu office tandika business otugeze yakulima mamera tandika ne stand emu ogiterewo maama oba omukyala olabe engeri gyakolamu ebiki bakolayo ku magoba nerero nenkya gamba okay ayina stand emu kamwongere eyokubiri atambuza kamwongere eyokutaano kati ey'ekumi gwo kyenyigiramu n'okitwala ku industry nogaa kati savings zange pension katandike ekkolero kubanga mbadde ntunuulira omulimu ogwo wegiguze gutambula kati kye bakiyita transition otambula step by step ng'olina gw'otulabirako kati gwe n'okyenyigiramu ebyo nakoze emyaka nga 15
ng'akyali ku musaala akyasobola okukola transition eyo slowly. Asobola ogikola kubanga businesses nyingi kati nze manye ezange obulamu oba eza botany oba eza bioresearch kati gatuge sapatu capital wakola sapatu 15,000 n'ebikozesebwa bya 10,000 gy'abirimu5 naye abo basanga bagenze ku itebe wali mu bivulu ng'aguze yakakadde. So okuba successful tandika okwerumya mu ndabayo y'ebintu bagamba okay tebo yakakadde naye kambeere eno mu bonna nsigazeeko ana ago mbeereko nekyonkola ekigendo yamba bannayuganda side business tewali kirala kubaka akatono ako kokola ate akantu kokola bwokatandika tokatunuulira nga akagenda okukyusa embeera omulundi gumu sikajjaamu kulya anti kati omwana kaplaningira ngenda kuwasa ngenda gulako emmotoka ngenda gulako nedda oba ogenda kalya buli soko kawe omwaganya time kazaale bwe kazaala otandike okatunuulira kasobola okwebezaawo ka bizinesi kange clientele bameka benfunye bali 10 kakuze kaongeddeko bafuuse 2 ye process n'olwekyo ensobi gye tukola ebizibu byonna tubitikka side business yalina okumala buli kimu bw'aba musajja nga yakolera mukazi business natagwa atoddamu kunsaba sente za mmere omwana bw'alwala toŋŋamba abeewamwe babeerako kye beetaaga byonna biwedde kitwala obudde business okustabilizinga business erina ebigisomooza bingi nnyo okufuna obufunyi abantu abagikiririzaamu abasobola ogyogerera kitwala obudde n'amaanyi kubanga okola ebintu ebiri kuki ku mutindo kati byonna tosobola bifuna mu bwangu kyova olaba nti abatandika bizinensi nga tebalina bugumiikiriza wetwawumulidde mu katundu akasoose wabadde onyumiza tuli ku Wodi Kampala awo tsunami cap egudde egaanye nenkubuuza wabadde ongamba nti tsunami bwe yagaana n'ogenda ku Bukadefu Buganda Culture and Development Foundation kitongole kya Ssaabasajja wali muto wabiyingira otya anti kwekkiririzaamu wakera kumacha n'olumba n'ogamba nzize ningamba nzize nyina obukugu mukola obutiko mpulya bano mulanga emisomo musomesa abantu ba Ssaabasajja nze nkola ensigo oli mu myaka emeka egyo kati awo ndi mu senior 4 bwo butiko wali obuyigiddewo bulima waka Karitasi mama kati yawe yayiganga n'akomya wakomyeza nga nyongerayo kati yeye buno bwe tulimira awafunda mu kizikiza aha yeye yali amanye byakufukirira nekati nze nenjiga okola ensigo ogenda kutusomesaako mu katundu akadda okola ensigo tuwumula mu katono tukomewo program muntu w'abantu tovaawo nalabako gundi nga abikola nenewuunya omuyimbi Stabu wanga agamba teri kivaamu ssente nga butiko nenga netaaga obuyiga bannange tutuule tuva ku Bukedde TV 1 okuva mu P7 yakola first grade mu S4 first grade paka kwekisinga ebyokusoma akola ki abigoberera okutuusa ku university ate kyemwewuunyako ne jjajjaawe kyeyampita nanziza ebbali bwe yali amaze ograduatinga nga yagala okukola research kati akataka ke yamuwa atandikireko okukola research bwe yali alima n'alimira mu bigere kati nampita n'angamba ddala omwana wa university ayinza okukwata enkumbi n'abeera mu bigere ng'alima nkyewuunyiza nnyo n'akwata ssente n'agula butusi n'angamba zimutwalire alimiremu n'agamba nkyewuunyiza nnyo ndowooza ajja kuba mugezi ate muyiiya kuba atakola ki teyeeganya kati okuva olwo ne tukwatagana ne bakwatagana ng'alaze nti mukozi asobola okukola buli kimu. Ebiseera bye twalina father nga father we bamwagala nnyo bamuyitanga omugenzi father David Kirijja Katembe kati yatambulanga nabo ate nga babateeka mu mmotoka ye ekisooka kyonna ekyokulya akibawa ne bakisookako father abatannaba kulya nga nti abaweereza abange
kati nayagala nnyo okuweereza era ze nali manyi agenda kubeera father kubanga yayagalanga nnyo okuba ennanga ate ne bishop yali yabateerawo bandi bishop ono bambi mukama muwe ekiwummulo ekyemirembe bishop Edward Akiki Bahalagati nga yabateerawo ki bandi kati nangamba naye ngenda kusooka kuyiga nnanga koze giyige kati ne mwagaze nnyo okubeera mu ekereziya kati mu kereziya omwo mwava n'agenda nga mukama ayongera okumunyweza n'atakulanga mwana mubi. Emboozi eno mmanyi nti ogijjamu nga nange bwendi mugijjamu omanyi okusoma tekuggwaayo ate era batugamba amagezi muliro osobola okuba nga olowooza omanyi nnyo ate osobola n'okubeerawo ng'oli munyinkaavu omanyi wakoma mukwano tonnakoma bino bikyakuyamba okyasobola okusituka n'awaka wafunda okolerawo ate ndowooza kyandibadde kirungi bizinesi zetulowooza n'okukolera ewaka sooka otunula ogambe bwe nnunda zino enkoko nzitwala wa kuba oluusi tubikolerawo bwe tuwulira nga mutugamba kolera ewaka ng'okera ku makya ng'okyusa ng'ogamba wano kati nnyumba ya nkoko tomanyi gy'ozitwala. Kituufu nnyo okulaba nti oggusa ensonga abantu abasinga bakoma mu kkubo takola pulaani ntuufu era nze ntera okugamba abantu baawule wakati w'okupapa n'okwanguwa. Abantu abasinga bapapa bupapi basanguwa okupapa otagala butagazi ntambula nagalaale ng'okurashinga ate okwanguwa haring omwangu yatta enswa naye nga yegendereza enswa ziri ziizo ate okulekerawo okubuuka ayanguwa okulanga ekiswa kino akitta mangu naye nga bwate bwapapala otekamu speed naye speed ng'ofaayo naye sikutambula anyhow olwokuba olina otambula. Abatakisi abasinga balwashinga bwe balwashinga ne batukulwashinga kyenjawulo n'olwekyo tulina okwanguwa tetulina kukola ki kupapa bupapi. Kati abantu bannayuganda abasinga bapapa buki bwe tuwulira kino ng'ogamba kanteekewo moringa banayinaffe ku kyalo kyaffe wali bwe bajja twali baana nzijukira ne baleeta mulinga ennimiro zonna mulinga mpozi gwe basimbanga ku binoowa simanya ku binoowa kati ate ne vanira oyo waliwo lwe yajja bannaye simanya nga ekintu ekyo kwe basimba bakibayita ekiroowa nga bakitunda oba na nusu lukumi z'ebiseera ebyo naye abantu batuukanga ne gye babitunda tebamanyiyo kubanga bwe nagenda e Switzerland luli bwe puroguramu yaffe yasooka nga bwe nagamba abazungu bambuuza olina moringa oyiro tumujja China naye mbagamba bannange abantu ab'ewaffe bo balima moringa makoola balina ensaano balina ebikoola nona nedda oyiro tumuteeka mu masaawa gaffe olufungo luno ne lulema kwesiba ne tutunza amasaawa FIFA ne tutunza bano ab'ebyokudduka International Olympic Committee neŋŋamba Abannayuganda bapapa bo bapapira kyobola bekyo kyengezaako okugjawo mu mbeera nti abasajja eri baagala oyiro beni oyiro ye oyiro wa moringa ajjanjaba n'edduukooli alina ebirungo ebijjanjaba eki edduukooli naye ffe ate tuli mu makoola emiranja gya moringa gijjanjaba gundi kabootongo wa magumba sifulisa ali mu bantu so nolwekyo mu nsi yaffe tupapye nnyo mu kifo ky'okwanguwa netwanguwa tupapye bupapi twawumudde wali otwawumulidde nga otunnyonnyola oyingira Bukadef obagamba nti Ssaabasajja ayagala okuyigiriza abantu ebintu ebyenjawulo nange mmanyi okukola ensigo z'obutiko ate nze tambula n'ebizibu watuukirira ani mu biseera ebyo omukyala yali agikuya bamuyita Jessica Sendagire ogenze n'ebibi ebikola naye ako okanjigiriza madde munayogirako naye simanyi kuleeta bikola nti mbakubidde ku mmeeza mulabe atunda ayolesa yamazaawo amangu nga kinkitegedde ebintu byange nga mbimulaga mwana gwabisobola nti mbisobola nga mbimulagaawo nga mpa omukisa wali Patrick Omujuka ng'ayimba obulango masengere eyo nga tenaba kuggwa nga eninga mpukupuku bwetyo tindiki tubaleetedde omuvubuka agenda obasomesa okulima obutiko nga njijayo waaka tolinawo kyewasasulayo
ate nga abantu bajja nga nyina mata naye nga banyooma olw'emyaka era mu mbeera eyo nenjija nensomesa naye be nasomesa nenfuna akatale ensigo z'obutiko nakola sente empya nenkadde naye kati kitegeeza olwokuba akolamu naffe ojja tusomesaako tufuniremu awo programu eyokusatu kinaaba kibi wakolamu kati awe nafuna akasente ako nali nkyasoma nengula ebitabo bya science nze ebintu byange nziramu nga investinga nengula ebitabo ebibi ebyokwesomesa bye wali olina okugulanga olwobimanyi oba walina gwe wabuuzanga nti kati wemanje gakuyiga kino ngule ki nabigulanga Kenya bya Kenya era owekitiibwa JW Katende mukwano gwange nnyo n'omukyala Katende nga ngendayo nengula ebitabo lwaki nagulanga Kenya baatubanga ahead bwe nasomanga ebitabo by'e Kenya nga ndaba abasajja bayivu ate mwalimu abayindi ba NM Patero nga bawandiika ebintu nga nsoma ebitabo byabwe yali secret mu success nensoma ebitabo by'e Kenya era nabiwako n'abato bange naye ndaba gundi eyo bagiyita batya hobby eringa hobby eyokwesomesa ate batugamba wano woba oyagala okweka ekintu mu Africa naddala wano ewaffe e Uganda kiteeke mu bitabo kati ndaba ate gwe bwokyuka n'ogamba ebitabo wano wewali eggezi era kyova olaba nti ab'emyaka gyange siimirira nabo ne bwe tuba tugenze ku mikolo entebe yange yanjawulo naye kyekyajawula kwezimbamu muwendo ogwo wabibalansinga ng'otya ebibyo okwezimba nga gwe omuntu nga bwe watugamba mu kitundu ekyasooka nti omuntu olina okwerowoozaako ne weezimba wabibalansinga nga atya okwezimba nga gwe ate n'okwezimba mu bya kilaasi batikya babeetaaga on time awaka bakwetaaga okola emirimu naawe ate weetaaga obudde bwo nga gwe nnyanzi kati nze newangayo essaawa 2 buli lunaku nga wakiteeka ku timetable nti zino zange kasita tuvaamu 10 n'emu nyina akafo kange we natuulanga nebikula ebyange 2 hours ate nga sirina pressure nti oba waliwo agenda okumbuuza ebibuuzo omanyi bw'osomera ku pressure ebintu okulaminga biki kuramuwaka tulindidde kiri egyo oyagala oba okuyita distinction oba pass naye bw'osoma ng'oli ku free roll oba nga tofuddeeyo bintu biyingira nnyo era ebimu bye nasoma emyaka egyo nga nkyali muto byenkozesa kati abantu ne beewuunya ne bagamba sayansi oyo omugjawa naye ng'ali eri mu working memory naye nga ffe abaatuulangawo n'osoma ebya pressure bakubuuza n'ekintu noga kati nabisoma ddi so nasomanga kuyiga kubanga bwe nakirabira nti abantu abeesomesezza bafuuka b'amaanyi nasomanga kuba Einstein nensoma kuba Isaac Newton Nikola Tesla kugamba sayansi ne mwagala si kuyita buyisi wabula okumutegeera enjawulo eyo era nga kikulu nnyo okulaba nti omwana omuwa time ye yennyini neyezuulira oba mukubi wa nnanga n'akuba ennanga oba muddusi n'adduka ekyo kyekigenda omweyimirira mu biseera eby'omu maaso atajja kuba perfect nnyo kubanga aba n'obudde bungi bwe ya utilizinga era Robin antera okugamba abantu nti akaseera k'olina kakozese time nkulu nnyo time yo gikozese bw'otakolera mu bintu mu budde bwo tosobola bikolera mu budde nga obulala kikulu nnyo era simanyi bakadde kanatumala nti tera ogamba abantu nti Katonda yatonda ebisolo 4 n'atonda ekisolo kye bayita omuntu n'atonda ekisolo kye bayita embwa n'ekisolo kye bayita kapa wamu n'ekisolo kye bayita endogoyi byonna n'abiwa okuwangala emyaka 10 olwo tuli mu lugero olw'obudde naye emyaka 10 naye naga kambyongera 3 era Katonda agaba kyenkanyi byonna yabiwa emyaka 3 naye ekisolo kye bayita omuntu nekigamba nedda mukama wange tosobola kumpa kuwangala myaka 3 nze atambulira ku magulu 2 bino byonna bitambula bikuba olubuto ku ttaka mpangala emyaka gyegimu nze mpa emyaka mingi ye namugamba nti nze ngaba kyenkanyi bw'oba oyagala yogera ne banno bakwongere ki ejaabwe ebisolo biri tebyagaana endogoyi neyongera omuntu emyaka 2 embwa nayo neyongera omuntu emyaka 2 wamu ne kapa
neyongera 3 5 ku 5 7 kyenda era ebisolo ebyo bituma tebiwangala kusukka myaka 10 kizibu nnyo okusanga embwa ewangadde nnyo okusukka emyaka 10 kebe kapa so kati gina myaka 3 gye gyekivubuka omuntu ate yajamala nga agyonoona bwonoonyi kucakala kudigida kukeesa budde ne tulinda giri gye baatwongera emyewole tulyoke tugezeserezeemu buli kimu asa tugano gwe wayina ng'okyali muvubuka wagonoona tewasomanga tugamala tuli mu ssomero osoma n'osoma bino ogenda ofulumayoko waliwo sande katono ate maama aba akwagala okola ebibye ne weebasaawo emwemu ng'okyetadde mu kikola n'olwekyo emyaka egyo bwe gyaggwako ne tuyingira emyaka emyewole ekisolo ekyasooka otuwola emyaka ndogoyi era wakati w'emyaka 3 n'5 abantu bakolanga kalogoyi ndi Mbale ndi Nairobi ndi mu taxi ate ndi musuubuzi ndi buloka w'amayumba kalogoyi kituufu kubanga emyaka emyewole egyo gya kalogoyi jjukira obadde ku 0 era 3 gakusala kati olina okufaanana gino emyaka emyewole bwe giggwako ne tuyingira emyaka gy'embwa 5 ku 7 egyo tugikola tutya abantu bagogola buboggozi tebaba na mpisa otusanga muzeeyi wakaza bogola n'ogamba stress emususseeko abaana bamusaba omunyo ewaka n'agamba omunyo muguteeka mu kyayi gy'obeera omunyo mugunuuna bunuunyi gwaweddewo gutya naye nga gusala waba wa takisi gamba bannayo omusajja omukulu bw'atyo emyaka gyamuyitako giri 3 era ne bw'aba atunda kyakala n'omala olinnya ku bintu by'atadde ku kkubo akugjamu kapito w'emyaka emirala 2 myaka gyambwa ogola buki kubanga ali mu myaka emyewole egy'embwa ejja kapa babeera bakola kuzimyaho baagala amata pasika abo oba tebamuweereza mata akanyama talina namannyo mwana be Kampala myo tunamuwummula oba toyogera omukenkufu nentunula nze nina ekintu ekinnuma ng'omuntu osanga amaka omuzadde ng'olaba bambi atekamu ssente nnyingi omwana asome n'amutwala mu masomero amalungi abamu batute mu traditional schools kati n'abeera ewaka gwe mulembe kati ogw'ebikomera tamukkiriza kubeerako wabweru kulaba nsi bw'etambula omwana tamanyi na taxi tamanyi na kibuga Kampala bwe kifaanana n'asoma O-level n'agenda ku campus n'abeera mu hostel ng'era buli kintu bakimuwa kati from hostel degree n'agireeta n'atuula awaka n'alinda omulimu gwa office we gulijja kati binkwasa ennaku kati bambi obona omuzadde oba omwana we amulowooleza ki omulimu nno oluusi lwe gubula ate kati omuzadde n'atandika ng'okukwata ku busente bwe awe mutabani we asobole okwebeezaawo okuba mutabani we alinayo kagaalo akamusaba alinayo essimu gy'alina okulodingako airtime yeetaaga data oba ensi ki gye tulimu kati kituufu abazadde balina okukyusa endowooza eyo bw'oba okwata obukadde 5 n'obusasula eri essomero international school omwana we asome ayiga abe wanjawulo abe w'amaanyi lwaki olemererwa okukwata obukadde bwe bumu okumutandikirawo ekkolero lyanaasanga nga liwedde n'omulowooleza Nyanzi nti soma nnyo okole ewa Nyanzi oba kitegeera nti sente ezo lwaki gwe oyagala nze omwana wo gwe wasasuliranga obukadde 5 nze mba mbuwa omulimu ogw'obukadde 8 buli mwezi naawe olinamuwa bwaka mu kitundu mitwalo 5 n'olwekyo bwobanga olaba sente zamuwadde ntono tandikawo bizinesi omwana gy'anaasanga wano tulina embeera nti abaana tubakuza n'ekyejo ng'Abafirika osanga abaana b'Abayindi n'Abazungu bakulira mu bizinesi z'abataata baabwe bwava ku ssomero wayingira n'abala nabasomanga nabo wali kodi Kampala ninawo owooluganda lwange omu yagenda n'awangula bineeno gavumenti byetwala abavubuka Germany ne I think it's Germany oba nansi ki abakuguse mu byobulimi ne bamutwala kati munaye yamanyi bino ebyaffe keera ku makya saawa emu genda mu nnimiro nnyanyuka bamutwala mu maka g'Omujamani ng'alina abaana baaba naye nga n'akaana akato ak'emyaka 4 kakola okuva ku ssaawa 12 mpaka ssaawa 8 bwe mumala okukungula ne muli ekyemisana ate nga mutwala bye mukungudde wa mu katale kati atwala ekyejo kye yatuuka naganzi banaye simalaako biba bizibu kubanga bali ewaabwe okukola kikulu nnyo omwana omuto nga mbw amanyi ovuga tractor amanyi everything
abantu abasinga beesibye ku professional jobs nti CEO enkya bakufayaringa but what next CEO ekifo ky'olimu omwana we tasobola kuva eri n'agamba nti naye si CEO ayina emitendera mwalina okukola ki okuyita naye kati bw'oba ng'otandisewo family business nga bw'olaba nti maama yalundanga enkoko nange nenzanyira mu nkoko ze nembeako ebyenjega tasobola kungamba okola ki mu nkoko zange era olugira ng'akuwaayo ekifi ky'ennyama leero wabadde enkoko zange emmere emala n'akuliwaadinga n'akumotivatinga nolwekyo abali mu ofiisi bwe tutandika professional jobs tulwane ku family business olina kalitunsi square mile olinda emiti egya timba oba embaawo myaka 10 naye nze nkugamba mu mwaka gumu amakoola gano musobola okuvaamu oil muyiikayo amakoola gano bw'ogakamula gavaamu oil bwati kati gwe kyoyina kalitunsi nze kyenyina magezi bukugu n'akatale kati bwe twegatta ng'olujegere lukoze ki nga tuluyunze naye bannayuganda tebaagala kukolera wamu tetwagala kuyunga lujegere tetwagala kuyunga buli kaseera bakutula lujegere kyova olaba buli kaseera tutandika butandisi taata we yali akola mulimu ki owange yali reverend ate jjajjaawo nkuba emiggo sabe busabe nedda anti mbale nali simanyi wali tomanyi naye nze nga kumanya mama wange yali musuubuza wakwata wano na wali talina kiri specific kati taata yali reverend kati ate gwe oli mu mawulire buli kaseera tukutula tuzimba buzimbi mubeerawo musingi mwaka kuki naye nga singa oli aba yali reverend nange nannuŋŋamya eyo mu layini singa osanga tuli naba bishop wandibadde gwe TEDx oba kitaba wano mu business osanga jjajja yali mulimi wa mwanya taata tasimanya kalabaalaba investigator omwana influencer totally different and disorganized kyotasanga mu bazungu n'abayindi n'abachina. It's a family thing. Yeah, and maybe because bo betandikira ekintu nga kyawe ne bakiraba naye ffe tugenda mu bulamu bwa kukozesebwa. Madivani senior yajja wano mu Dubai n'atandika business y'ebikajjo n'azaala omwana n'asigala mu business yaki y'ebikajjo kati junior yakirimu. Mukwano senior yatandika business ya butto yafa n'okufa kalimali ng'atunda ebidomola lita 2 era dda ng'abantu okusiika kuba ffe twalina edduuka ng'omuntu bw'agula butto n'asiika ku kanyama abamugagga wa kukyala butto yali tagulikako nga bamutundira mu budramu bupipa ne kati junior we yajja mukwano junior kati mukwano junior n'atandika okukola busacheti oba olukumi business agyongerayo agirese mu bantu n'olwekyo obuzibu bw'abannayuganda bikaseera tutandika bupya buli jjajja azimba ekintu omwana n'akikuba wansi omuzzukulu n'akiziika buki ng'atunze ettaka kati kyeŋŋamba abatulaba tutandike bizinensi leero lunaku olwaleero lube olunaku olupya lutugula amaaso nti kalitunsi mumuyina taata yagula ettaka n'alekawo ettaka omwana n'oteekako ki kalitunsi kati omuzzukulu akole oiro wa kalitunsi awo tuba tukuuma family business nti taata yakola ekikye kati omwana ono omuzzukulu bw'aba nga akwamula kalitunsi tajja kutunda ttaka eryo kubanga kwabajja products ezikola raw material ezikola kino n'okuba nti buli kaseera omwana bw'agenda ate mu birala alaba kino kye baateekawo tekiina makulu tekiina mugaso nga tabbwejja n'olwekyo ebintu ekyo kyeŋŋamba abantu tuzuukuke tuve mu kibox so n'olwekyo tulina okukyusa endaba yaffe y'ebintu tutandike okuzimba Uganda nga family tuleme kweyawulamu nti bano Banyarwanda bano Basoga bano Baganda wafena tuli Bannayuganda bw'ogenda ebweru bakubuuza ovaawa n'omugamba mu Ugandan tagala kumanya oba ali Abasoga oba ali Abaluwo naye ate bw'ojja wano we are below thinking capacity ndi mu bya tribalism religious ndi musiramu ndi mu advent ebyo bijja kujja edda nga tuli ku lujjuliro
ne kati olujjuliro tekuli kyakulya soke tunoonye ekyokulya tuddeyo wamma wali Kodi Kampala nga wetufundikira program Kodi Kampala waliwo omuntu yali akunyumiza n'angamba ssebo ebintu bino biri fani ffe twasiibanga mbitabo naye omuntu oyo nga tusoma naye ng'aba n'ekitabo eki n'awandiikamu notisi zonna omuntu oyo omulaba nga buno bukadango obubeera ku ssomero yaba wali yabusolooza bebamukuba butegeka naye ffe tuli eno kati tutunula n'okumutuukako lutalo kyokka kati ate ye ali eri waggulu nenjagala okwebulizaako awo nti tulina abaana abalinga bwe wali mu biseera ebyo naye ng'omuzadde akwata omuggo eva agenda wa head teachers omwana ono ate ne wabeerayo ne ba head teacher ng'abaana abo babagoba mu masomero oyinza tuwabula otya ebansobi y'amaanyi tuleke omwana azuule talanta ye nze ndi entrepreneur bio entrepreneur ntunze science ne mu bwengula naye singa muzadde wange yannemesa singa siri kino kyendi kubanga ne mwaka guli nali best scientist mu Uganda abantu bakwewuunya nze wenda ba opportunity ya business ngeri mu bio kyovola ajja kunsanga mu invest money nga ndi mundu okwa onsange mu bride and groom bulosa kati bagole onsange mwele sikibe mu eby'abaana education expo brain boosters buli awali opportunity comes once in a lifetime so no reach abazadde kyembagamba ekigenda okweyimirira abaana talanta agikuliza waka essomero kiba kizibu okujjayo talanta kubanga waliwo programu eri determined sawa bili za kino lunch time prep naye waka mwana muleke oba azannya piano muleke ng'olina obusobozi obugigula bite omupiira gutwala ayagala nnyo emiddo muleke agizannyireko mu ayige muwe abaana firo omuzungu kyatu katolaba bwe natundanga ku American Embassy ebintu obulooso obwo nga abazungu bajja n'abaana ogula n'abaddugavu abasingayo bakolera mu USAID bali mu projects kati babakiriza buli lwakutaano okujja n'abaana baabwe naye kati omwana ow'omuzungu bw'akwata ku kintu omuleka era you like it can we buy it naye omuddugavu tokwatako sana gwe nagamba okwema kuloko genda katugende waka wenjagala tufundikirire Sunday eno omwami Nyanzi Julius mu biseera ebyo bijjukira covid we yatamira ennyo y'omu ku abo abaanokolwayo ogenda okutunoonyeza eddagala ettuufu erivumula covid-19 mu kitundu kyaffe ekyokusatu njagala ambuulire byakomawa projekiti ezo zaakomawa yasinkanako omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Museveni baateesa ku ki ye nga ye alaba agenda kuyamba atya gavumenti naffe ffenna okutwalira awamu okulaba nga tukyusa endowooza zaffe nga naffe twejja mu bwavu ate era nga saagala weerabire nti mu kitundu kino nakusuubiza nti mu kyokusatu agenda kutusunira katuyigirize ku butiko kubanga ze zimu ku projekiti ze tusobola okukolera awaka nga just ne wabeera mu kasonda ni wano n'okolerawo obulungi ekintu kyo ne kivaamu tulekerawo okulera engalo byebimu ku byetujja nabyo mu kitundu kyaffe ekyokusatu nze Sanyu Robina Mweruka mukwano nkwagaliza okusula obulungi omukama omulungi abankuumire